Take 1 2 Faridah Nakazibwe wekitalabikiddwako mu ddwaliro anti olubuto lukuze. Bruno ke yesunga mwana omwana wa Bruno ke wa Faridah wani. Tugenda kuba tubikutusako right about now osobola okuba nti obifuna yadde nga bingi ebyogerwa naye tatidde kuba nti agenda maaso nakukola ebintu bye. So n'olwekyo ngenda kuba nti nkutuusaako emboozi nga bweri, ngenda kusaba obeere mukkakkamu olwono tusobola okuba nti tutambula ffenna omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli anti Faridah ebbanga lyonna libadde aze awera n'agamba ali lubuto lwa balongo. Jjukira omwana yagenda n'amuyimbira akayimba ka Faridah beyita Naalongo ne Ssaalongo wali wonna, era nga Naalongo ne Ssaalongo sisima oyinza okulowooza nti anytime from now bayinza okufuna kyoyinza okufuna ezadde, kyoyinza okuyita ezadde. Faridah abadde ku Mary Stop Uganda ng'agenza okuba nti yeecekinga okulaba abalongo we batuuse. Waliwo byayogeddeko ne Bruno ke byategeeseza olunaku lwaleero. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli, amannya n'eddoboozi bamutantambi Jimso, number 1 by Maxudi Junior. Bwe bali kwanti otambula naffe okutwagala era buli kaseera. Ngenda kusaba ekintu kimu ogenda maaso n'okuba nti osubscribing olwono tusobola okuba nti tutambula ffenna mullo, olwono osobola okufuna nti ofuna amawulire nga bwe galina okuba nti gatambula yes mu Uganda especially yes. Nga tukyalindirira Lumbuye yakomye otanakoma oba mukutte tebamukutte, tukyalindirira ani yamuwaddeyo eyamutunze yabadde Mikwaini obaani, tukyalindirira emboozi yo naye nga mukyala mukulu akola ku NTV Faridah Nakazibwe nga musomi w'amawulire wetwogerera amaze nagusa ensonga ye mu bulambalamba, era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigondo kati wali essanyu ly'emota. Lubadde olunaku lwaleero ku makya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe yasobodde okuba nti akyalirako eddwaliro erimu erimanyikiddwa nga Mary Stop Uganda okugezaako okuba nti yeekengeera n'okwekenyenya ebintu nga birina okuba nti bibeera, era nga ekyessanyu ekisinga okuba nti kikuwa obukolo amawulire gabadde aze agamba ennaku zino bw'otunuulira Faridah tekyagenda kukola bulungi ku TV, nti ennaku zino maaso ze mutya show ekuleba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ruth Kalibala, ye takyali ku show nga bw'erina okuba nti eri. Kikulaga nti oba oliawo obunafu bwayitiridde oba obuzito bwayitiridde, era nga agenda maaso n'okuba nti akola byali mukola. So now lubadde olunaku lwaleero kamera ze Uganda nga bwe mumanyi bannayuganda tebatuuza nniya, basobodde okuba nti bamulondoola naye ne yeeropa ng'ali ku ddwaliro lino. Twakitegeddeko nti abadde agenze kwecekinga kulaba life status bweyimiridde ate nga bwacekinga n'olubuto. Faridah bangi abagenda bangi abawogera kino nakiri, beeyagala ne Bruno ke, beeyagala naani simanya ne Mr. Gundi, simanya beeyagala ne Katikkiro n'ebisigaddewo, naye nga sofa getufuna gali nti Bruno ke oboolyawo yali mu system engeri kintu kyakitambuza. Financial manager amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe emirimu agenda maaso n'okuba nti agikola, obuyimba agenda maaso n'okuba nti aburikodinga, era nga system etambula nga bwe yali tambudde. Faridah agenda maaso n'okuba nti akolera omwami ebintu nga birina okubeera. Ate omwami okumusasulamu yasaze okuba nti amutipa lubuto, era nga abalongo kirabika okuba nti oboolyawo bayingidde dda. I think this is lino ligenda kubeera zadde lyakubiri erya Bruno ke, kubanga Bruno ke yasooka n'azaala mu kakazi akamutwalawo speed, kamuvuga nnyo speed musajja waffe n'afuna depression katagwa eddalo, naye nga Mukama mulungi nti basobola okuba nti babikwasaganya n'asobola okuba nti awona, era nga yasobola okuba nti addayo ku mirimu gye giri nomo. Wano nno kwe kugwa ku mukyala awo ng'ali stressed nnyo, n'agwa ku Faridah Nakazibwe gwe yali yegomba Justin, ne batandika okuconnectinga sisimu n'eyingiramu ebyomukwano, era nga yatandika okuba nti akaaba amazzi ga maama biki. Maama naye n'amutegeera n'agamba owaaye mutabanyi wange kirabika ayagala, kumbe nga yayagala nsonga za kikulu. Omukwano gwa Faridah Nakazibwe ne Bruno ke toyinza gwawula, kubanga ate bwe yagezaako ogwawula yafa. Basulako ku Mistiro, ne basulako ku Serena, ne basulako Ecanja, ne basulako Enajjeera, kwegamba mu saluni bagenda bonna baba bakola ku mwami nga n'omukyala atudde awo. Omukyala takkiriza bano abakyala bali bakola Bruno ke amasaaji bonna tebakkirizibwa kati kumukwatako nga bwe bamukwatangako edda. Entindawo batambula bonna kwegamba
omukyala yeerundira nsolo ye ngamba olyamirye era bagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya ensonga zino. Kati nno Faridah yasobodde okuba nti afuna mu result ze kuba nti agenda kuzza ku baana ba babiri era nga bwe baba balonga agenda kubeera n'abaana bana ekikulaga nti obaolyawo ali more than serious mu nsonga z'okuzaala. Faridah Nakazibwe mukyala bami muwombeefu akola ku NTV yadde nga si muwombeefu nnyo mu nsonga z'ebintu ebyo mukambwe ddala era nga tomugendako ng'ogenda muwuuba mpola yeetaagira ddala obuwera okusooka okuba nti akufunamu n'okuma nti ziranga Bruno K yabimukolera naye n'abifuna. Kati ssaawa zino ali mu makungula kwe kufuna omwana byebyo mpola mpola. Yes, embeera bwetyo bweri konse. Faridah Nakazibwe bwekiba nga kituufu olina olubuto lwa balongo nga bwe batugambye bw'obanga batulimbye Mukama akusaasire mukwano bambi naalongo wa Ssaalongo naalongo wa Bruno. Yes, Ssaalongo alinze balongo so n'olwekyo kansubire nti byonna biri clear. Agenda mu maaso n'okuba nti wejjanjaba olwo nno tusobole okuba nti tufuna abaana bali healthy mpola mpola. Bampita ntambi Jimusori Kibaya Maxudi gino yabula kutambula naffe. Muzikirize nkome wano for now. Ngenda komawo ate bwe nkomawo ngenda baleetera amawulire agafa ku lumbuye.